Kale Bebe Cool muyimbi amanyiddwa nga omusajja ayamba ennyo abayimbi n'abo abali mu bwetaavu. Mabegako awo twamulaba yavaayo n'azimbira Bridget omwana omuto oyo omulokole saidi zeye Mubende, n'amuzimbira ennyumba ennene Bangalo. Bebe Cool tumumanyi omuntu asitukiramu eri abo abalina obwetaavu, era tumumanyi nga affiliate wa NRM, tumumanyi ng'omusajja aterya ntama bwekituuka ku NRM nti ajjayo n'ag'omu buto n'abaako byonna byayisaawo naye ng'abiyisizaawo. Bebe Cool ono ku mulundi guno ogusembye emabega wano kampeni we zibeereddeyo ayiye omubiri gw'amaanyi nnyo, naye bifo nga sinnakubuulira oba nga sinnakutottola oba nga sinnakumenyamenya biriwo essaawa zino. Kasooke n'okukubuuzaako oli otya gwe ndaba ku media ziri gy'otussaako engalo wherever yonna gy'osinzira okuba nti ondabira. Mwenna gye muli mwenna mbeebaza nnyo abagibeerako ne mugyekuumirako ne musharinga ne mukomentinga. Bakyali bange era nja bayisaawo nga kwe kuli Edison Sali omusajja bambi ambeerako nnyo nangamba Cinnamon kano tonnaba katematema. Waliwo Bashir Mukuba Byasi oyo yaganyuka, Aizo Deman musajja w'amaanyi nnyo, Isaac Deman musajja w'amaanyi, George Mosh oli awo Dubai, Bisima Byerere, mwenna wherever you watching me from, Abba Genius Bisima muganda wange mwenna. Kale kantandike bwenti ndowooza Bebe Cool alina olutalo oluliwo ye ne Gravity omuntu yavuddeyo n'agamba nti Bebe Cool ku ssente ze yakolera oba ku ssente z'amusubizibwa okukolera teyamusasula oba yamuwako miliyoni 10 ng'ate yalina kuba ng'akolera miliyoni 4. Era Gravity agamba ku ezo ssente yafunako miliyoni 10 ezaamuweebwa at the start point. Agamba balance we tamufunanga oba onfuna. Bebe Cool nze ngaza omuntu kyanneewunyisiza okuba nga ali mu mbeera bweti, naye ate nenzijukiramu nti Bebe y'omu olutalo lwe ne King Sir lwava ku ki era lwava ku ssente. Gwe baleeta kimanyi mu project ya Tubonga Naawe Bebe Cool yali agispearheadinze era y'omu ku bacollectinga abayimbi bonna buli gwolaba mu Tubonga Naawe. Abayimbi bano nga buli omu bamusuubizayo kintu kidogo nga bamusuubizayo ssente ez'enjawulo era ne babatemerako omutemo gwe baabawa, but still Bebe Cool n'asigala ng'akolagana n'abo abamu nga kwe kwali ne King Sir. Amala omukozesa atuuka agaana okumusasula, teyamusasula. King Sir kwe kuluma ogwa wansi ne waggulu kutandika okuba Bebe Cool bwewamusanze bwewafuna chance emukuba ng'amukola ki. Bino Bebe Cool bye yajja n'ayongerezaako nti King Sir atanaaba awunya anywa nnyo enjaga. No, si yali main spark okuva wa King Sir. Ekyaleeta obusungu bwonna n'okubusitula kyali kiba nti omusajja yalumaani King Sir, ate King Sir n'awulira ng'ate amwogerera ebibi ennyo kwe kuva okutandika omukuba. N'olwekyo nno bwe nzijukiddemu ekyo ne ŋŋamba Gravity yandiba omutuufu. Wabula omanyi nagambye nze nzija wano tutemeeteme ensonga obeeko ky'oyiga oba ku ebyo by'owulidde tuzigende ebuziba obeeko nawe by'olengera by'osobola okulondamu n'ogamba kyandibanga kituufu oba sekyo kyandibanga si kituufu. Wano nawo wakulu njagala ompulirizeewo. Oyinzika okuba gubadde tonnatunulawo naye nsaba nkutangaazeewo, sigambye nti we watuufu watwale, wabula olaba nga watuufu naawe osobola okuteeka mu comment section yawo n'ogamba kyoyogereko kyandibanga kituufu. Nze no ndowooza bwe nti abayimbi bonna nga bavuddeyo kwekalakaasa mu kubanja Bebe Cool ssente, kwabaddeko Fiki Gaza, kwabaddeko Buchaman, Jaja Bucha, kwabaddeko Koloba naye abakulembedde nga ye Gravity omutujju. Nze nsuubirawo bonna baafuna ssente. Baafuna ssente. Bwe baba babanja ekinene nnyo babanja ssente ntono wabula si ezo ze baayogedde. Wabula nze nsuubira Bebe Cool ate ye yabatumye bajje bamubanjize mu kamera. Kuba kwaba bonna nga obalaba tekuli asobola kwenganga Bebe Cool. Nze nsuubira ye yabatumye bajje bamubanjize mu kamera asobole okuddayo eri abasabe budget bagaye nti bannaye mulaba abayimbi kye bankola ku social media nze afuuka omubi bannaye muleete tugende tuggyemu abayimbi bamuwaka budget nga kawera ajje abasibunireko. Simanyi gwe bondaba
azin simanyi gwe bw'okiraba ne that's my view of things nze bwetyo bwenkirabye ate nga kize ndaba kyekituufu abo bonna tekuli asobola kwekanga nga Bebe Cool tekuli asobola kwibira mu Bebe Cool era buli kye bali mu kukola essaawa zino kyabatumiddwa bakikole nga ate yabatumye Top Rasta Bebe Cool nayeko Gravity ngenda kutereka video awo ng'agenze ku court okuwaaba omusango wabula gye yagenze oguwa okumanya nga bali mu comedy na content yagenze ku court ndala okuwaaba omusango ye kasaba amugaye nti eyo court okitegeera ye yagenze awo okitegedde emisango bera tukimanyi tebagiwaba ku court bya process okutuuka ku court oyita mu process gw'omuntu otuuka ku court wali kati ye yagenze neyekwata ka video ate nga ali ku court you understand siba mukitegeera kati nawe nkulagira ekifaananyi ekyo nkikusigira nti bye baba batumye okukola ate batandise obikubamu ebituli bo nga bo bakubali mubikolera mu nsobi kati ffe abasajja nga ffe ate tubirabe tutandika obubuusanamu abamu abali nti Bebe Cool ye batumye boogere yagende wa muzeeya mugaye muzeeya abasajja bandi bubi twalifunyeyo ka budget ne tubajjamu oba ka budget akamusuubizibwa kyeka Bebe Cool akamusuubizibwa tekannamuweebwa nga mwalabanga Balamu emikolo egyo gyabangayo ye n'asitula ebyuma bye n'agenda n'akola emikolo ne giggwa nga tebannamusasula ne bamusasula later kane ku Bebe Cool bwe kiri naye bwana bange oli mpya ku One Medias nsaba bambi osubscribing awo olikinga video eno ogisharinge bwebe kunyumidde oba nga njogedde iba kunyumidde bw'oyagala okutemera ensonga bweziti ozifunemu omulamwa nga gola bikunyumidde obeerako n'onyiga mu kadaawo buli kateekayo n'obanga okalabako okitegeera bakyali bange abasigadde mwenna mbatumirako abagyekuumirako waliwo abali awo mu America omuli bangi big up on yourself waliwo abali South Africa mbagala nnyo abali wane waka kuwabo obwe Uganda tukola kyamaanyi nnyo abali Dubai bisima byerere mwekuume abalwadde nsaba Mungu abawonye ebyonna ebibaluma n'abo abali mu kunoonya akasente saba Mungu ayongere batemera amakubo byonna bye mubala ne bigoba musobole okubifunamu